Mu mwezi ogw'omwenda ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Kinema kyateeka laama ku mayumba g'abantu abagambibwa okwesenza mu lutobazi mu disitulikiti y'e Wakiso era ng'abantu abaakosebwa bali ku byalo okuli Kibiri, Bbugu ne Busaabala. Olw'obutaba bamativu n'enkola eno, abatuuze baakuba Nema mu mbuga z'amateeka nga basaba kkooti eyimirize ebigendererwa bya Nema naddala eky'okumenya amayumba gaabwe n'okubasengula. Mu mwezi ogw'ekkumi, omulamuzi wa kkooti enkulu Douglas Singiza yatandika okuwulira omusango ogwaloopebwa abatuuze era n'alagira oludda oluwaabi n'oluwawaabirwa okuwa kkooti buli ekyetaagisa, n'alaga nti waakuwa ensala ya kkooti olunaku olwaleero nga 27 omwezi ogw'Ekkumi. Kati enkya ya leero abatuuze babukereza nkokola ku kkooti enkulu mu Kampala nga balindirira okufuna ensalawo y'omulamuzi. Kyokka oluvannyuma lw'okulinda omulamuzi essaawa ezisusse mu 3, bano bategeezeddwa ng'omulamuzi bw'ajja okuweereza ensala ye nga yeeyambisa emitimbagano, ekintu ekitabudde abatuuze ne bannamateeka baabwe. Kitukubye enkyukwe nti ffe tweresezza embeera yonna mwe tuyita n'abantu baffe bano ne tujja ku kkooti omulamuzi tazze. Kyokka nga yatugamba nti ajja kubeerawo olunaku lwa leero, kakati atugambye ng'ayita mu muyambi we nti ensala ajja kugiyisa ku mitimbagano. Nze nkyewuunyiza kubanga twava mu kkooti mulamuzi natugamba nti ennaku 27 bagenda kulaba ki omusango engeri gyagusalamu. Ndowooza balowoozezaamu ndiga bwe zabadde ennaku z'amazaalibwa ga Kristo titujja kukola ki, tujja kubaawo. Bano bagamba nti ekimu ku bibadde bibaleese mu kkooti kwe kukyusa mu mpaaba yaabwe nga n'olwekyo kibadde kyetaagisa omulamuzi okubeerawo mu buntu. Nga minisita yafuula ekifo kino oba ebifo bino entobazi, ne tukwata empapula ne tuzireeta eri kkooti nga tusaba kkooti egatte minisita w'ebyamazzi n'obutonde bw'ensi ne ssaabawolereza wa gavumenti ku musango gw'abantu b'e Bbugu n'Ekibiri. Ssentumbwe agamba tebasuubira kufuna bwenkanya mu nsala y'omulamuzi esuubirwa okuyita ku mitimbagano nga kati baagala omulamuzi asooke yeekenneenye empaaba yaabwe empya olwalyoka akola okusalawo okwenkomeredde. Kakati ensala gy'agenda okuwa eyo gy'atulaalise tetugiraba weeva. Be twawaabira baateekayo, bwe baateekayo naffe tulina okuddamu, tetunnaba kuddamu kubanga ssaabawolereza wa gavumenti ne minisita tetunnamanya oba bagattiddwa ku musango guno oba naki oba nedda. Abatuuze bagamba bakooye okusula ku tebuukye nga kati baagala kkooti eyanguyirizeeko okuwulira omusango gwabwe basobole okufuna ku buweerero. Peter Serugo, NTV ku ssaawa emu.